nga yeewola okukola emirimu. Nti olwaleero tukwatibwa kuti obutabalika bugenda mu 100 naye nga bajeti y'eggwanga tulina obutabalika 54. Naye bwe tuba nga ne ze twewoze tetusobola zikozesa nti olwaleero banka African Development Bank esobola okuwandiikira KCCA n'ebagamba nti ssente ze mwewola zibalemye okukozesa emirimu gibalemye okukola, naye we gibalemye okukola ate looni tugenda gisazaamu ate musasule. Tetusobola kubeera wano nga paaliyamenti ng'abantu batusindika nga twonoona ssente z'omuwoomusolo ne batusasula. Tetusobola okukkiriza ebintu ebyo tugenda mu maaso. Omukulu n'ava mu KCCA n'ajja ne bannange empapula ezimu zeerabiddeyo tetumanyi oba batusaza naye batugamba bagenda kutusazaamu naye nga tuli ku ssente za muwoomusolo ze tuliko ng'abantu basasula amafuta nga kuliko emisolo abantu bagula ebintu ku mbeeyi ey'akawereege okulaba nga tusasula ssente ezo. Naye omuntu n'ajja nga ssente z'omuwoomusolo azizanyiddemu buzanyizi ng'ajja ku paaliyamenti wano. Kale Kampala Capital Office Government toba tetusobola kubaleka kujja babeere ng'abaze okusiika ebinyeebwa. Bakitegeere nti eno paaliyamenti si yakusiika binyomu, mulimu abasajja abategeera ensonga. Si kulowooza nti bagenda kujja ate empapula nazerabiddeyo mu nsonyi omene tugenda nga ssente twazewola tugenda kuzzayo okusasula kuwanana bwa ssente. Nedda nedda Kampala Capital City Authority olina okweddako balina okweddako engeri gye bakolamu emirimu. So sini tesobola kukkiriza ggwanga ssente bwezi kubanga omuntu yazze teyeetegese kubanga aliwo atambula bulungi emirimu. Waliwo ali mu ofiisi aganya okukola emirimu eggwanga likiika kubanga omuntu ali mu ofiisi yeebase. Tetusobola kugenda mu maaso bwe tutonda eggwanga.